Bitfama. Chenda mukaga katonyeze satu Kampala. Chenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusemera Daudi Zirimala. Gakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni ubunga tukuza. BTFM ekintabuli ky'omuziki essaawa ewezeemu ey'enkya leero kadde kamawulire. Poliisi enyuludde emirambo ebiri egy'abooluganda abagwa mu mazzi mu mugga Kibaale mu disitulikiti ey'e Rakai. Ekikangabwa kino kyagwa ku kyalo Lulaala mu muluka gw'e Kawunguli. Abooluganda babiri okuli John Makumbi myaka 2 ne Omaru Lowondera bwe bagwa mu mugga gye baali bagenze okuwuga. Sekama poliisi mu bitundu by'e Masaka Muhammad Nsubuga agambye nti basobodde okunyula emirambo gino ne gikwasibwa ab'enganda zaabwe okuziikibwa, kyokka n'akuutira abazadde okutunula enkalirizo okwewala embeera eno okubatuukako. Ate Sironko poliisi eriko abavubuka basatu beekutte n'eggalira la kukakana ku baana ab'obuwala abato ab'enjawulo ne babasobyako mu budde obw'ekiro bwe badde bava ku coaching. Omukulu w'essomero lya Bugusege Primary School agamba nti abakwatiddwa ye Godfrey Wanyoto, Gilbert Magomu ne Sharifu Musika bateeza abaana abawala nga bava ku ssomero okusomesebwa ne batunuzibwa mu mbuga ya Stan Kirindi. Ayogera poliisi mu bitundu bya Elgon Rogers Taitika agambye nti bakyayiga n'abantu abalala 7 abadduse oluvannyuma lw'okwenyigira mu kikolwa kino. Olukiiko lwa minisita cabinet lusazeewo ensonga ez'okugulibwawo kw'amabaala, ebivulu n'okwongezayo kafyu biweerezebwa olukiiko lw'eggwanga olulwanyisa COVID-19 National Task Force okwongera okubyekenneenya nga tebannakolawo okusalawo okwenkomeredde nga bo mu cabinet. Minisita w'okulungamya eggwanga n'amawulire Judith Nabakoba agambye newankubadde abantu abakwatiddwa COVID-19 bakendedde tebayinza kumala gaggulawo mabaala na bivulu nga tebafunye kuwabula kuva eri bakugu bannasayansi abeenyigira mu kaweefube ow'okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19. Y'ensonga lwaki basazeewo okugenda maaso nga bakola ku nteekateeka ey'okulaba nga baggulawo amabaala gano. Eyo ne biryoka bidda cabinet nebikubaganyako ebirowoozo ne wabeerawo okusalawo era ebisaliddwawo bye tujja ne tubabuulira. Ate abatuuze ku byalo ebiwera 3 okuli Buddebero A, B ne Buduuba mu Ggombolola y'Ensinze mu disitulikiti Namutumba basaba buyambi oluvannyuma lw'omuziro okusanyayo ennimiro zaabwe kakananga amaka 8 tegakyalina kyakuza eri omumwa. Okusinza kw'omu ku batuuze Agnes Mudondo ennimiro eyayiika ennyo yonna yasanyiziddwawo muzira n'ekibuyaganga mu kiseera kino talina kyagenda kuliisa baana be. Diga tusubyaino omugozi mubitirivu ningano okulinya gukatenga ine muwogo gamazewe emboli twetemezaku iwaire wo bigogo bena bimanyangu ikatuli kusaba. Ate omuwandiisi w'akakiiko akagaba emirimu ku disitulikiti y'e Amurata Tony Odongole akwatiddwa ku bigambibwa nti yasaba ekyojja mu miro okuva eri abantu abasaba emirimu ku disitulikiti eno. Amyuka omubaka wa gavumenti mu Amurata Jonathan Akweteriho akasiza okukwatibwa kwa Odongole kwagambye nti adde akola nga kayungirizi wakati wa bakamishona b'akakiiko akagaba emirimu n'abantu abaagala emirimu mu disitulikiti 2 okuli Kwania ne Amurata. Ateriho agambye nti ono aludde nga bamulondoola okumala emyaka 4 ne bafuna obujulizi obumala nti ddala abadde ajja ensimbi ku bantu ng'abasuubiza emirimu. Ngegabadde ag'essaawa eno tuddingana ku saa 2 n'efumidde empapula z'amawulire nze Daudi Zirimala. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BTFM ekintabuli ky'omuziki gakutuusiddwako White Star Magic Detergent. Sabuni ubunga tukuza.